yennyini nga taŋŋamba nti ngena kyengenda okwogera naye nkoze bubi naye olwala oŋŋambanga bifo naye nga wendi omuwalimu mu ddakiika entonotono twawangaala edda abali mu myaka egyaffe kati ng'emikolo gino gikolebwa nga wabaawo n'abalala bali ku butebe nga emikolo gikolebwa mu kuziika okubagiza okusoma nga tewali nnyo kuvumagana naye kati bw'ogenda ku mitimbagano twali tetukirabangako nti omuntu asobola okubeera ku mitimbagano n'avuma nabbi Muhammad naye ng'okumuvuma nga kivudde ku buwalimu engeri gye bakozesaamu ebigambo byabwe nga baataakinga eddiini z'abalala. Ekigambo ekyo wadde nga sirina okuteefuteefu mukyo kati ekigambo ekyo kikyamu. Suratul Baqara aya 265 esagala okumufuwako Yesu okumufuwako Yesu 256 efakiti nga sinaba kugisoma mwe mugibukula yali Umar ibn Khattab ng'atambula n'asanga omukyala mukristaayo nga akutte sabbule ye ne bayibuli. Umar n'atta ku bigere n'amugamba nti islamuka inna Allaha ba'atha Muhammadan hadiyan wa bashiran wa nadhira. Naye abasiramuka nabbi yatubibwa eri abantu bonna. N'amugamba nti gwakuyitanga nti nze Umar nti gwatufuga kati nti n'amugamba ntunuulira nina emyaka 78 gino emyaka enina tezikyakyusa ddiini era nyina entebe mu kanisa wensabira. Ebyo ebigambo by'oŋŋamba bigambe bano abaana benzaala oba abazzukulu bange okujjako nga buli mukulembeze w'obusiraamu nga bweyagala nsiramuke nnyinza okusiramukamu omukasi naye nga baddiini abo tekkiriza. Namugamba sadakiti oyogedde mazima la ikraha fi ddiin kad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfuru bit-taghuti wa yu'minu billah faqad istamsaka bi-urwatin wuthqa la infisama laha. Ebigambo ebyo bikulu nnyo, tewali kukakama omuntu yenna okumugya mu ddiini gy'ategeera ate okumuteeka mu ddiini endala nga tamaze kwesalirawo. Obwerufu we buli wakati w'obuluŋŋamu n'obubuze. Ekigambo kikulu. Era Umar ibn Khattab yali atambula n'asanga omusajja mukulu nga Dharir al-Basar nga muzibe ate nga n'emyaka nagyo mingi naye nga yatasawwal bibaabi qawmi ng'agenda asaba buli nnyumba ng'agamba al-jizya wal-haja was-sina. Tibannange nze siri musiraamu naye nga ndi mu nsi y'abasiraamu. Ffe abatali basiraamu tuwa omusolo, mumpe ssente ez'omusolo ate nange nyini mwetaavu ate n'emyaka gigenze naziba n'amaaso. Fadaraba Umaru min khalfihi ala abdihi faqala lahu ma hamalaka ala ma ara. N'amuka ku kibegabege mabega we n'amugamba nti musajja mukulu kiki ekikutuusiza ku kino kyendaba. Kyaba ayogera ekigambo n'agamba nti al-jizya wal-haja was-sina.
twali mu nsi eno nga ali basiraamu tuwa omusolo naye omusolo gye gugenda tulabayo era nga tuli basanyufu ku musolo gwaffe gwe tuwa ng'amalagala mwegali kasasiro wamujja omukulu ne security n'ebirala naye nenziba amaaso ate nali mubazzi nga sikyasobola kubajja akati nina kusabiriza ofune ssente ng'omusolo ate nange mbeerewo obwetaavu mbeere nga gumala kubanga nzeeredde okufamire ensonga lwaki nsabiriza omwoyo yamukwata n'amutwala waka n'amuwa buli kimu babaaka ya Hazim Baitul Muslimin n'agenda eri eggwanika ly'obusiraamu n'ayita alikulira akola mu finance eyogera ebigambo byali bikulu n'agamba ma ansafna hada sheikh an akalna shaybatahu wa khadarnahu min alharami tetuli beerufu eri musajja mukulu twali obuvubuka bwe ate kati tubwerabidde nga amaze okukula batubanga omusolo nga bato ensi n'enkulaakulana ate kati bakuze era tukyabanyonyota tubajjamu omusolo tumaddamu kumugjamu omusolo ate mumu sente ezigenda okumubeezaawo mpaka bwalifa ekyo nga umar wakikola ate omusajja atali musiraamu ate ng'akozesa sente z'obusiraamu yali Umar bin Khattab era yali agenda e Syria n'asanga abantu nga babakampinze ejabiya basukka ekyenda majidumina nga balina obulwadde babiyita batya mu Luganda ebigenge nga balwadde ba bigenge naye nga tebaali basiraamu nga babagamba nti mubeere wano mujja kusiiga bannaamwe naye ate nga tolwadde ddala afa bwe baziika Omar n'akaapinga awo wala ennaku 3 n'atumya ssente z'obusiraamu okuva e Saudi ng'ali buli mu Syria essente ne zituuka n'ateekawo abasawo babajjanjaba n'abawa n'essente balina okuweereza awaka n'essente ez'obujjanjabi n'essente ez'okulya n'agamba bano bantu walakad karamna bani Adam Allah atugamba okuwa ekitiibwa buli muntu yenna wabeeranga muntu akati nabbi sallallahu alaihi wasallam ffenna tukimanyi maata yagenda okufa wadirakuhu marhunatun inda elyahud bi33 sa'an min sha'ir oyo otubanyi kimanyi yali nabbi sallallahu yagenda okufa ng'akutte ekitabo kya mu Buganda engabo yakwata engabo yeeba ekyokulwanyisa kye nakyo omusajja omuyudaaya n'amuwa kino 73 ez'akawunga era nabbi yagenda okufa nga omusingo tanaba gujjayo oluvannyuma omuyahudi n'akomawo n'agamba nabbi wammwe ye talina kyakulya nayagala kuwunga n'aleeta engabo eno ng'omusingo bana bambadde sente zange basahaba bakaaba naga nti temukaaba temunyiiga ekyo nabbi kyeyakola eri abayigiriza tusobola okubeera mu nsi ffe abasiraamu n'abatali basiraamu nga tukolagana mu mbeera ey'okugulaana n'okutunda obujjanjabi tebusosola ddiini ebyokutunda n'okugula tebisosola ddiini naye olaba abantu ku mitimbagano nga boogera ebigambo nti gundi siramuka bw'otoosiramuke muliro naye omuntu gwagamba wakitiibwa ate nga tateekeddwa kumugamba naye kankomekereze mu bufunze bw'ekitalo ne aya zino wammanga Allah atugamba suratu At-Taghabun aya 2 huwa alladhi khalaqakum Allah yabatonda
Islam wa minkum mu'min mulimu n'abasiraamu wallahu bima ta'maluna basir n'ebyo kimukola Allah ajaki eyo aya nkulu waliwo aya endala eri mu surati Yunus aya 99 wali mu bikula aya 99 surati Yunus walau shaa Allah walau shaa Rabbi walau shaa rabbuka lajama'akum ala al-huda ndera bisime bulungi givuno kyenda mumwenda bagenda kujja bekuuka walau shaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a tukikulu senga Allah yakyagala okuva emashariki n'emagharibi abantu bonna bandibadde basiraamu afa anta tukurihu nnasa abaffe gwe nabbi Muhammad oli okukaka abantu hatta yakunu mu'minin bweyagala abantu bona bafuuke basiraamu tukompe oba oteekako abantu amaanyi basiraamuke tekisoboka singa Allah yakyagala kyandibadde bwe kityo abantu aba mukitegeere mu nsi yonna tuli biliyoni 8 naye abasiraamu baliko biliyoni 2 nalinako embombiddeko katonotono mu Uganda tuli miliyoni 48 abasiraamu tuli miliyoni 7 naye ebigambo kibyeyogera ebiyinza okukuleetera obuzibu eri abaana baffe abasoma abaagala okufuna emirimu n'okugenda ku keeke y'eggwanga olina okulyetegereza n'obitunuulira naye mutuyambe obusiraamu wano mu Uganda bukyali buto kubanga obusiraamu bwanyingira wano mu Uganda 1849 kiba kitegeeza obusiraamu bwakamala mu Uganda emyaka 18 obusiraamu tebunnaba kuweza myaka 2 mu Uganda naye obusiraamu bwakatambula Saudi, Misiri wa Pakistan myaka 15 akati nolaba omuwalimu n'aleeta fatwa eziri e Saudi ate n'aziteeka ku basiraamu abapya n'okugamba obono waaba Saudi Arabia kumpi ne kalicha yaabwe yafuuka busiraamu akati omuwalimu ali wano mu Uganda akuwa essimu agamba Seka Fauzan eno mu Uganda omuntu waba abuuza afukamira kiri kitya n'okugamba obono waaba unasi wano abawalimu mu Uganda sirombeeri omukulu la yufarriquuna baina al-aada wal-ibaada abasiraamu wano mu Uganda ddala abawalimu tebaawula wakati wa al-aada habiti ne kalicha n'ebibaada naye funa tukitegeere Allah yatugamba surati al-An'am yakikabiri zokka surati al-An'am aya 18 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وابasiraamu temuvuma abatali basiraamu bwe munaavuma abatali basiraamu bajja kuvuma obusiraamu bwammwe bavume n'ennabbi mu mbeera ey'okwesasuza nabbi yagamba nze neewunya omuntu yasubu aba asobola okuvuma taata we ne maama we basiraamu ne bagamba naye omuntu asobola okuvuma maama ne taata n'agamba ye atya nabbi n'agamba tasubu aba rajuli osobola okuvuma taata wa munno weyasubu abaaka naye n'avuma taata we n'ovuma maama wooli naye n'avuma maama wo naye kati gwe oba ovumya ani taata wo mukitegeere nti Allah yasalawo n'agamba lakum diinukum waliya ddiini olina eddiini yammwe naffe tulina eddiini yaffe mubitunuulire wa barakallahu
fikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarko bazosoza Sheikh Yahya Sultan Seganga kama wangisema kwenye mukuru olw'obudde bukkirize bannange oyinya mu gato zino